Sookere bweru. Okay. Nga tetunayingira munda. Sookere wano. Okay. Kwata boti tereriza ddala bulungi sebo. Toteekamu bubadi. Ngawe bagikuwadde. Si video house. Kati awantu wano. Yes. Mu kusooka kaali katini nga ate abawagizi bamuze batuula. Abamu batunula eri eno bwe bate omukuba mugongo. N'ensalawo nkyuseemu. Kola ekintu ekinene. Wagikola nga arena. Nga arena nti oba omulaba bulungi. Ne waba wazzeewo omugenyi takyasobola tuyita mabega kati. Kati so abawagizi aba radio moze bayinza okujja ne bakiringirako wano. Buli ajja era alina otutuulako wano. Kizibu nnyo okujja n'atatuulako wano. Yes. Olaba ne basangawo akasana kati era olaba nga yenyigiriza wali. Oh, that's nice. Kinkoze na bulungi nnyo kuba mbadde nvuddewo situddeyo. Kitegenda gyemu ngatto. Okay. Kati wano wabateerawo abawagizi. Era mu butuufu kino ekifo 1st Feb oba 31st January. Oba tusatuulawo nga bwe tutuddewo. 31st waba olunaku omugenzi lwe yagira. Yafa lwe tumujjukira. Tosobola wabeerawo bannannyiniwo. Ndakuuka emabega abantu bafune bulungi ekifaananyi. Eddoboozi tofaayo kweriri kuno. Okay, kati olunaku lwennyini omugenzi lwe yatuva ku maaso abantu baba bangi nnyo wano. Bangi nnyo era ajja kuwa link ejja kubira ku YouTube. Yes. Ejja kuba bisharing. Nange ngenda kusharinga ne kano. Moze yali kyali wange. Nga buli wajja mu Amsterdam tukiringa ffenna, wajja South Africa tukiringa ffenna. Ngayagala nnyo ne video zange. Ngamba afe tusikako mu bwangu. Naye nsanyuse nnyo okubanga bambi osobola okutubuulira ekiri wano kuba abantu abasinga bamanyi ennyumba eyo yokka naye tebalaba background. Soko balagerageko awo bayiseemu yalaninga gundi account yaffe. Okay. Kati wano kati tudda wano mwamuzimbira bulungi ennyumba nnungi. Pulani y'abantu wano ekyali nnene lwakuba yayingira mu COVID ne ssente naye nga emmotoka eno vintage yalinga agivuga nnyo. Yali motoka ye? Yali motoka ye kyova olaba nasalawo ne ŋŋamba kebeere wajagala ku baana bo baki agivugamu naye agizza wano ku baana be yazaala. Bajja kukula. Yes. Kirungi kasita abanga agenda gizza mu parking. Ndaba wano mwateekamuuko ne gundi ye eringa statue ye. Motoka nnungi nnyo eno emmotoka erabikira ddala nti kwegamba mugimaintainize ne rimu zaako zikyaliko, emipiira gikyaliko. Ovugavugamuuko nomaana ogipakinga n'ogizzaawo. Tugistartingamu tudde ogivugamu. Okay. So emmotoka gibalazeeko awo then tuyitemu eno emabega jangu. Kati tulina bwe twakola mu COVID yali 2020 nga tosobola kusala kuva wano kudda wali mu COVID ng'abantu bangi. Tetwakola kikuba nali mmanyi nti ate bwe nkyogera nti tugenda kuŋŋaana nisaamayo abantu gye baava. Ate zino balls. Kati zino balls pulani yazo njala zipaintinga. Teekako kala. Kati nga bw'ogambye Amsterdam eyo Holland manyi muze yajagalanga nnyo nga buli wajja avuga obugaayi. Kati so kukwata ka flag ka Holland ka painting n'oteekako ne Amsterdam. Kituufu. Nekiri kati nga Rwanda painting nga Rwanda nteekako flaga. Bwentyo ensi za South Africa nzimaze yalinga yagala nnyo okusinga. Yayagalanga nnyo South Africa eyo naye Amsterdam yajagalanga nnyo kubanga buli wajjangamu Amsterdam ng'alina ovuga kagaali. Kati ate nga bwajja South Africa we twabeeranga South Africa yaŋŋamba muze naŋŋamba bwe nzije South Africa mba mponyeka Uganda kubanga Uganda tosobola kuba ku dance. Kati nga tubeera mu kiraabu n'akuba ku dance ng'omuntu wa bulijjo ng'abyagala
nga bimunyumira nnyo naye Uganda baba kamera kati Uganda tasobola kugenda mu kilabu n'azina naye kati bwe yatuukanga eri Sudi akimanyi asobola okubeera free nga byagala nnyo akola byayagala wano ndaba garden muzimaintainize ndaba ne era bw'ofunangayo obwakabi buno ngenda buleeta buno ngenda bukuleetera omulundi gwenkomawo Easter time buno bonyina okubukuleetera bungi mwagala nnyo waliwo bwe nagenda wa Ian atalina obwaka nga munyenye kati buno olaba buno babutunda euro emu ze 138 eza wano tolamba tebabuseera so se bonyina obukuleetera obwo bummanja nja kubuleetanga 2 beere wano nga bwaka baba ekiro bulina design yabwo gye bukola kati wano tugenda yingira mu nnyumba radio kati wano muze atera ofuna bambi baganda bafe abalema kubanga jidde kagaali tusobola temuga kagaali kakalekeeno kuba olowooza oba oyinza omusitula kintu kyonna mwakikola bulungi Uncle Frank twabateekerawo ekkubo nabo n'abalema bwatuuka wano aba asobola okuyingira ye mwennyini kati wano tugenda kuyingira mu nnyumba amateeka ga wano kati nga nze owaawukangala nange kanzijemu naye anti luli lwakyo tetwajjemu luli nakubuuza n'ogamba tetujja nina ensonga nga tebagenda kuyita eno gye twamala kanzijemu naye ate kati tugenda kuyitayo eno wamma nkitegedde nabagambye muyite eri wansi kati eno kituufu tuba tulina okujjamu so temulimu ogusinga obunene oguli wano ate gwolabanga waggwa omulimu tegunnaggwa tegunnaba noyinga aba 20% kubanga wano n'okuteekawo engoye ze zeyali mu 10 years of Red and Wisdom jjukira we yayambadde maje yali mu kasuuti ka blue ne white twakiteeka tukiflaming mu glaasi eri eringa ey'olujjuulu kati then wano bifaananyi bye bannanga abatulaba oba abagenda okulaba gundi eno Uncle Frank atugamba omulimu tegunaggwa so Frank agenda kuba atusomera enamba ya mobile money naddala mmwe bafans ba radio abali banyumirwa omuziki gwa radio and wizo musobola okubanga mu contributinga naddala abawuliriza ennyimba ze ne muzaagala abazizaaliddeko abazikwaniddeko abamu baziwasirizaawo omusajja yali yakava ng'agamba agenda kuleeta mukyala we eyamufuna 210 ku kayimba ka ability nti era yamugamba mukyala nga olina ability nga Moses Radio so enamba tugenda kuba tugiba enamba ngenda nagiteeka mu watermark ngenda gikolanga watermark enamba ya mobile money ebiri sente zonna zemunaba musonze naddala mwe ba fans zijja kuba zikola ki nga zituyamba kale kati zino portraits bantu ba fans be bazikola buli ayagala aleeta gya eno yali gitaye kati wano kwegamba ani akolanga security kuuma bino ebintu bamanye bantu bababbi nabo tebabula abantu wali embwa ng'ate bakyali bamoze bazimu amulondera esinga nagamba egende kuume muganda wange eno yemu kugita okay kati linda katono dakika nga 3 kati wano wano tuwera wakando naye tugenda kuteekawo wood tuwereko wood nga kando zituula kuli ku wood then party eno ya bimuli okuba nti kati tetunnamaliza tetunnabitegeka ebimuli birina kubeera wano bwe biti Uncle Frank engeri gye tubadde tuze ne Spice Dana nga tetugenda ku show nyina okomawo ne tukwatira ddala abantu ne tubalaga ekintu bulungi naye sooka osome ennamba bakuwulira soma ennamba ya mobile money nange kenyini nja kuyisa soma eya MTN neya Airtel nze abantu bonna bonna abanyumirwa omuziki gwa radio nja kubayitamu era ne Juliet zawedde naye awulira MTN eri 776 naye awulidde gye basomera 720019 yereeta amannya g'omukulu mwennyini
omugagga Rebecca agaba nja kwogera naye 776 720019 Airtel eri 0703 39 38 25 yereeta mannya ga muwala ngenda naziteekamu mugundi mu vidiyo nga butamaka kale bambi tweyanziza nnyo kale so